mulungi atulaba ku Kingdom TV nkwandiza nnyo ekiro eky'olunaku olwaleero webale kubeera nga wekumidde kweno Kingdom TV. Program Kingdom Torch ebe emaze okubanga egguka bwe tukutegeereza ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda ne bweru bw'eggwanga naddala okusinga wano ekibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo biki ebigenze maaso ebikoze amawulire byonna tubeera tubikuba mu Torch mu lunaku luno olwokubiri ne tubeera nga tubikutegeeza n'oyongera okuba nga obinyonyoka n'ebyo ebirala bigenda mu maaso mu kitundu kyo nabyo oluusi tutuukayo ne tubeera nga tukutegeeza n'ofuna endowooza ez'enjawulo. Nkwaniriza nnyo ggwe ali mu makaago ali ku mulimu mayinto kyali abakyali ku mirimu ngamba nti bali kwekumira kweno. Nze Mwanda Frank, program Kingdom Torch wetukubira torch ebimu ebyo ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe n'ensi yonna okwetooloola. Wano ebyakedde mwabirabye abasirikale ba poliisi bafunye akabenje era ensonga zibadde nnyingi. Abasirikale bafuna batya akabenje, emmotoka tebamala kubikebera, ebibuuzo bibadde bingi mu bannayuganda nga beebuuza ebibuuzo bingi tanizi tebakyazipima kugamba abamu n'atamanyi kintu abadde akola ki alina kyabuuza. Naye nga twasala nnyo bannaffe abasirikale abafunye akabenje ako ko ne bannayuganda abalala abafunye ebisago ebitali bimu ne tubaga nti mweyongera okuba nga ate tusaba Mukama Katonda abeere nga abajjanjaba mu ekyo. Mwabafunye ebirungi era namusiima kubeebaza noga nti mwebale kubeera nga mubituuseeko naye mweyongere okwekwasa Mukama Katonda. Parliament olunaku olwaleero era nabyo wabaddeyo ebaddeyo Minister Kizito Muyingo abaddeko mu kakiiko akavunaanyizibwa ku byensimbi ababaka nebeera nga bamukunya ku ttendekero Polytechnic eri Eluweero yakatandika naye yeewuunyisa okulaba nti ate ekaddiye mangu akakiiko aka Minister Mbaka Saida Bomba Nakaseke ekabadde katunuulira Minister Kizito Muyingo. Eyo wabadde akakiiko akakusase kano kakulemberwa Abdul Kantuntu naye abaddeko n'abakulu abazimba enguudo ba contractors ab'enjawulo n'ekitongole kya UNRA abakulu abamu ba contractor balagidde nti baagala bakomyewo billions ezisoba mu 13 ekiro ky'olunaku olwaleero nga tekinnaba kuggwako zibeere nga zizeeyo ku account eya UNRA. Bano lwaki bagamba bwe batyo baafuna ensimbi bombi bulinga 12 nga bwali bwa compensating Bannayuganda abali mu kifo agenda okuyita oluguudo olutuuka e Busia ate n'okutuuka eno Kampala naye ne batazikozesa ne baziteeka ku akawunti ne baziterekayo ne zikola amagoba ga kawumbi nga kamu n'ensimbi endala ezigwamu. Kale ababaka bagambye nti mukomyewo ensimbi zaffe ze mwafuna ate mukomyewo n'amagoba ge mwafuna mu nsimbi ze mwakola ki ze mwaterekayo. Naye Abraham Byandala yali minisita wa byanguudo abagambye nti tuziza mu UNRA abakulu abo nange sibeesiga naye abaka Abdul Kantuntu Theodore Sekikola bagati tulina kyakukola zirina kuddayo ate zibeere nga zikomawo eri UNRA ne government. Ebibadde mu parliament n'ebirala bingi byesaagadde kutuukayo era kutuuka mu byafunye mawulire gaffe amalindirire. Nze nno ensonga kuleeta mulamwa ogwa kugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ffenna tumanyi ebyali mu independence era president yayogera mwalimu ekyo ekyokubanga yeddiza ekibuga Kampala yagamba nti eno nnimiro ye mwabadde alimira ebbanga ddene kakati alina okuba nga akungula n'olwekyo bano abali mu kulowooza nti bakifuna ekibuga basaaga era naga nti bamuli akaseera katono ekibuga agenda kuba nga akyeddiza. Jjukira ebbanga ligenzi nga president wantawangulawo era n'omundi ogusembyeyo talina mubaka wa kibiina ky'obufuzi ekya NRM, talina mubaka wa NRM ali mu lukiiko lwa ggwanga lukulu eyandibadde nga aliyo Muhammad Nsereko naye wa independent ate nga alabika ebyekibiina bino bwe twamalirako parliament ey'omwenda nga tabiriimu nnyo ebyekibiina. Kale eyo kampani egwatibwa naye president yagamba nti ajja kuba nga agifuna era mu independence alina ensonga enajja n'okolayo eyokola nti Bannayuganda banafu oddira otya okubanga gwe oli ku musiri mulamba ogw'emmwanyi noga nti enkuba ebuze omusiri ne gukala mbwe enkuba ebuze naga nti bidomola bino tubiina bijericans osobola okukwata ekidomola noga n'ofukirira n'osobola okuba nga osigaza emmwanyi zo nga zikula. Naye ebyo Bannayuganda basinga bagambye nti aleme kwogera bw'ati amanye nti byonna weebiri olwo mbadde nga mpumuddemu ne baga nti president byonna byayogera kumala budde akimanye nti ebbanga ligenze ngaakola ki ng'afuga eggwanga lino. Kale ezo nazo ensonga weeziri nga baga nti era n'emmwanyi okukala
president kulwa mbuyinza ebyo biri mu Bannayuganda naye abaka bakabondaka Buganda Parliamentary Caucus etali Baganda wabula Buganda Parliamentary Caucus yalonda obukulembeze obujja era NRM etwalira ebifo kangambe nti byonna n'ebyetwalira opposition betwalitogerako nabo nga bagamba nti bali baluvu bali baluvu kyovula ebifo byonna bakola ki babyeddiza kale eggwanga bwerityo bwe liri wiiki wetambulidde okutuuka olunaku olwaleero embeera bwetyo bweri Mwanda Frank nagambye gemanya gange olunaku olwaleero twagala kugenda mu nsonga ezikwatagana ne RDC naga nti njagala nnyo okusomesa ebintu engeri gye bitambulamu olyenza okulinaga nti affe tubitegeera ninga tumalina RDC obuvunanyizibwa bwe ki oba emirimu gye gyakola mirimu ki muno mwonna tujja kuzingiramu ensonga ya independence kubanga bano bebavunanyizibwa bebakiikira president mu district ekitegeeza naye president mu district eyo kale nese president w'Emityana olunaku olwaleero tubeere nga tutunulira mulamu gwa independence n'emirimu egy'aba RDC twongere okuba nga tuwanya ebirozo naawe osobola okubanga obuzibuzo byo 1 2 3 ate tubeere nga program nayo tujja kuba tugizingirako awo Mwanda Frank emanya RDC sense okulaba RDC Kakoza bwennaye buuza kuba tulaba ku Kingdom TV nsanyuse nnyo mukulu Mwanda Frank era ndi musanyufu okuba nti ndiko ku mpewo n'abatulengera saawa eno era wamu n'abatuwuliriza kyasanyo nnyo nange ndi musanyufu wamu nammwe eyo titwatuuka ku maefuga aga emyaka 54 era nga sinabagenda wala bakulisaayo kukola ate era njagaliza n'abo abakyakola okufuna ebirungi gwakoze leero n'otafuna tokowa kukola ate osanga enkyalulo ojja kukola ki ojja kukola ofune so nze ndowooza ebintu bikyatambula bulungi Mityana wabatumidde Mityana walungi batebeekevu buli kimu kitambula bulungi era nkiwa batulaba ba signal eri very clear Mityana era siyinza kubeera mulyaza amaanyi ne seebaza Kingdom Management tuli twali ku radio kati tuli ku TV ekyo kyamaanyi there is progress actually sagala kusanga steady no, progress that is steady progress because progress sayina kuba matanka this one is a steady one and it is a sign of development bino byonna byengera bya achievements za NRM government ngani independence mugitwalidde edda twabeeranga ku TV z'abazungu kali tuli ku TV zaffe za wano baana ba wano bataka steady progress nga bishop waffe omulungi ne mama Sindi mbebaza olw'amaanyi gano kitiibwa kya Mukama RDC Mityana egamba ki Mityana ntebenkevu kyana nungi nnyo akya ne lwaleero twadde ne meetings ez'amaanyi ku police program ya poliisi n'omuntu wa bulijjo tubaddeko eyo mu parish emu gye bayita Namutamba abantu beekozeemu omulimu ne bazimba police post abantu bazimbye police post kubanga mu area eyo bakizudde Kampala ng'ebintu bye twabivaako mwe temuli banyiivu mu bulamu katono nnyo tuning tono nnyo naye mujja kuteerera era kumaanyi gendaba kyetagisa RDC Kakoza kuva gyali RDC we bali bawano bakola naye nga kibadde kya real kubadde mukolo gw'amaanyi tumanyi tufuna ne meeting Mityana mu park ng'ebadde ekubirizibwa AIGP Iga Francis Fred Iga waliwo kubadde mulungi nnyo abantu bakoze ebibuuzo naye ng'olabye ddala nti poliisi n'omuntu bali kimu so nze ndabira nti Uganda weba waliwo omuzungu kyagamba nti there's light in the tunnel essuubi mu maaso likola ki lirabika president wali tukola bulungi president w'abantu akyali mbo era agenda mu middle income class mwe tugenda mu middle income class abantu bagamba ebyo bigambo naye nga toyinza kumanya tutuukayo ngera yali motoka yali ku steering era by year 2020 ajja kuba akyali ku steering then tulina ne vision 2040 akyali ku steering akyasobola driver mulungi omanyi waliwo era ne slogan oluusi abantu gye bagamba nti mu piloting obanga ovuga ennyonyi waliwo bagamba nti musibe emisipi ennyonyi egenda ku taking off so Uganda is a take off stage era wobanga ennyonyi egenda ku taking off tewaba atambula bwena mutudde wamu pilot abagituddemu so Uganda yali ku take off stage
tewali kutataganya bwe netuuka ewagulu netera netuka mu autopiloting how we can think of changes here and there but as of now tulina pilot omulungi era Uganda ekola ki egende maaso omanye ekizibu kye tulina omuntu teyeeraba abantu abasinga tebeeraba kibali oli abeeraawo n'abeera n'obugagga nga bumwetoolodde nga takimanyi era byo bino byowulira ati ate ngende ngula amayembe ate ngende ngula ensaddaake no gwe kizibu ate gwe answer ate answer zikwetoolodde awo it's a matter of kino kitegala okitunduza eno kino kidde eno kitambula abantu abasinga nga sinaba bagenda ku nsonga ya independence emirimu gyammwe gibabuzaabuza olumba balaba mu nkaayana z'ettaka naga ndowooza nammwe muli balooya ewalwayo muyaga nti tugende wa RDC ensonga gye zimaliriza ndowooza bamu balowooza mubeera balooya nammwe RDC kubanga ebimu tugenda tubalaba ti kakati njawukana mu maka RDC newaali no kati kansiko kugereza mateeka nammwe mugakwata mulina kooti ezammwe RDC mulimu gweki RDC mubaka wa president mu district RDC court naye alungamya mediator for example mukulu Mawanda akayira ne mukulu Mukasa we can sit in the middle ogamba at the end of the day answer nekola ki nefunika RDC alaga direction for example okutawulula enkayana nti oyita wano nange mpita wano olusalosalo lwe luno does it require a lawyer? It just requires common sense. Chetagisa magezi ga bulijjo gwerete endagaano esoma futi ana nawe yiyevo esoma meka nkaga katuzipima ngekintu kiteredde mu mangu nnyo olenze kubanga yakizanyisa nga ayinenge yakifunamu ngo Mawanda mukwano gwo nga Mukasa si mukwano gwo neza ne gamuli RDC ndudde naawe era bagenda okulonda mu RDC abakola that element of neutrality oba kubeera soba saa 24 bw'obanga oli mubaka wa president mu district president byonna byakolako therefore bikola ki obikolako okugenda okulaba calvert yatise mu luguudo tekineetakisa kubeera engineer okiraba so bino ebintu ebisinga bya common sense era bisoboka era abantu bali very appreciative ogenda ku offices za RDC n'osanga abantu nga bajjudde ne babayise ku offices meka bakulabamu ekifaananyi ekyani ekya president RDC awalala gye tulabye nga bayikalakasa nti RDC ono aveeyo agende bo babeera babadde ebimu ng'abalala bagamba nti RDC yatwalako n'ettaka lyange kakati sijja gaana waliwo personal character nga gw'omuntu nnyo okuwangalira ewa Kiseka simanyi kati bakyayita owa Kiseka wakati wafuuka wani naye omuntu nga nti RDC mutugambire nti bakola mirimu ki ffe tubalabamu embeera eri nti kati nabo saagala kozesa ekigambo ekyo bafuuka babbi kyakozesa bafuuka babbi kakati oyo abantu batababo balina defiance yaabwe mu mutima nga ye nokulabawo kulabyaga alabanga gwe ataliiwo naye nga abantu baffe abasinga ba peasants mufunayo emisomo nammwe ne basomesa okoma wano nti watusituukayo n'emirimu gyaffe gye tulina okukola giri kupapula era nsobola ogikumenyera basically giri emirimu ena alina okukola egusooka coordinating security mu district ebyokwerinda byonna mu district RDC ovunanyizibwako mulimu gwo kati diso DPC ebitongole n'ebirala ama unity ebera mu area yo goyina okubikoordinatinga naye okulaba nti emirembe n'obutebenkevu bibeerawo RDC oyina okumontaringa oba okulaba nti enteekateeka za gavumenti mu district zitambula oba somero sente zajja nti balese milioni 10 kuzimba classroom kati nziwisanga akasomero nga kafaanana ennyumba y'enkoko nkaleke no there has to be value for money essomero lirina kuba somero with a headmaster eyasoma na curriculum syllabus that structure irina okubeerawo so bimu ku bintu tulina okukola ki era bwe nkalaba nga kafu kolagana ne diyo akasomero ako nakukola ki kafaamu
waliwo ne ebifo ebimu gy'owulira ti miliyoni 2 zagenda okuzimba health center 3 oba 2 naye nga tewali kizimbe. Kati ogwo mulimu nga RDC okulondoola sente ezajja zakola oba weziba zakola, is there value for money omulimu gwe zirina okukola gwegwo. RDC alina okwanaganya emirimu gya local government mu district n'egya central government. Tubeere LC3s LC5 bakola batya. Waliwo programs ezijja nga ziri straight nga zivudde mu central government zigeze kuki eri mu local government zitambula zitya. Jukira tuli mu decentralization system. Obuyinza tubujja mu center ne tubuza mu bantu abaki abawansi. So kalike jako wakati wa government ya wakati ne ya wansi kayina okubeerawo era akayungirizaako ya RDC. Kugamba RDC ateekeddwa okubanga muyivu. Era ba RDC betulina abasinga kati bonna bayivu. Omulimu okusemba qualification ebeera ki ofu ekisooka waliwo namuli munnaye gwe mmanyi yafuutuka ofuutu sawa. No, basically olina okuba nga olina degree ebyomusibya wakansala nti senior 4. Actually constitution egamba nti qualifications zolina zirina okuba nga zikusobozesa okubeera MP, that is S6 and above. Naye kati eri mu office ya president degree n'okweyongerayo waggulu olina okuba nga oli kada ate ngeri olina okumanya kada. Otegeeza ki? Kada ye muntu akola mu government akola mu mbeera zonna okupromotinga government mu buyinza. Kwegamba oba olina okuba nga oli promoter. Exactly. Kakati kankubulire mwana mawana nvudde mityana okiraba nzize after work ndi wano ate nzirayo. That is a kada. That is outside working time. Yeah, I'm resting. No, after work to make sure that government interests are promoted. Ebigendera bya government because echi BCM ngamaliriza wali RDC akola omulimu omulala gwonna president gwamutumye. Ayinza okugamba nti genda okunganyiza abalimi bonna ngende masika bifo X tekitegeeza nti ifuse bya bulimi naye abakoze eki antumye omulimu. So nze ndowooza omulimu gwaffe tugukoze era tugukola bulungi within limitations. Inamo olusi personal weaknesses. Ngo omuntu omu omanyi wali the general, the particular and the individual. Abaganda bagambira nti omulyamamba abeera omu nakola ki maganye ekibira. RDC omu abye ettaka. Togamba nti RDC babye battaka. Era kati nga bagambye nti RDC bakola mugambe nti mention 2 oba yogerayo basatu ababye ettaka tasobola kuwa answer. Ate ngo olina okutuliza because RDC naye muntu asobola okutubeera n'ekintu ng'ekikye. Tukola tufuna sente ezitumala osobola okusevinga naawe n'ogamba kanguleka plot kange 5 ku 5. Dwanze sibeera na bintu sirimu na Uganda. We are also entitled to property. We are people, but all in all tusavinga mu mbeera eriwo ate era nze ndowooza tusavinze to the expectations of the people. Okujjako nti waliwo olinga attitude ye towards you, towards the system tekyuka takulabawo talaba birungi. Ekibuuzo ekisembayo ku ebyo nti mpulidde ebintu binyo byomenye byemukola nga n'omubaka wa parliament bwemutuuza wano nga mbadde semewo nga musuubira wano nenga nti abakuba yamenya yandiwe nayamenya ndi mubaka w'abantu nange nina okumanya security bwetambula eby'ettaka nange nina okubyogerako temuba nakukonta na mirimu gyammwe okujjako nga muyina individual interest naye mwamusavinga constitution yemu government yemu lwaki mukontana waba wakibanja nga wakibanja waba wachapa ebiratings ababiri webiri. The law is very clear. The Land Act of 1998 na amendments zaako zibakola ziri clear nga tukontana ki era kyobola nti ze wange toyiza kumpulira nayombye ne chairman LC5 toyiza kumpulira nayombye ne chairman LC102 toyiza kumpulira nga nyombye ne MP. We are all partners in development. Fenna omulimu gwaffe kulaba nga tujja Uganda mu peasantry income paka mu middle class income by the year 2020. Atenge era ekitufuga vision 2040. Josuya ati atuvuga ya tusayo kitufu enyonya jagi tusajiraga President Museveni
lunaku lwabadde lwa Sunday bimu ku byogerwa era ebiragibwa tukkiriza nti yaga nti ekibuga Kampala wano yalwawo era nga wewamu ku nnimiro ye kigambo ekyava bulungi nti tayinza kuleka bantu kugizanyirako ebibuuzo bibadde bingi mu Bannayuganda ku independence speech alaga nti Bannayuganda bannafu tebaagala kugenda kufukirira birime byabwe kofi kugikulaakulanya okulima emmwanyi tekyetagisa government kujja na motoka kufuuyira mmwanyi zo so kwata ekidomola nogenda nokola ki ebibuuzo bibadde bingi mu Bannayuganda independence Bannayuganda bagifuna oba tebagifuna ekyo ne bakiteekaawo yaga nti naye n'ekirala twabadde tusuubira bino biri mu Bannayuganda tya president ajja kubeera eruwuuka agati mwaka weguti ne weguti nange ekintu kivuze mpumulira wano naye yasigalaga nti kibuga Kampala nja kukifuna gye tweyongera maaso Bannayuganda muyige okwefuuyirira kugamba enteekateeka esigala nga baga ekyali mu mikono gy'Abannayuganda tannafuna solution ninga wajja kuleta RDC temunnafuna solution myaka 3 yeah Bannayuganda tebannalaba independence gye bali bafunye myaka 3 you see kizibi nnyo okwagala nnyo omuntu ayogere kyoyagala okwogera because kolwe bwayida omutwe gwe ate era sirabangako omuntu agambye gwe oluddewo nnyo vaawunzi nange nzirimu you live things like that but anyhow mu nkola yonna byayogeddeko era olaba nga bitwala Munnayuganda mu maaso kubulire mwana mawanda n'abatulaba nze nveera emityana naye sizoni ewedde abantu ebintu byakala sizoni ewedde enkuba yatonya akantu katonyo amooli alisimbe kasooli eka 10 ebijenjalo eka 2 byonna nebikala era tusabe nnyo sizoni eno era omusana guddamu ne gukola kye gwakola luli tugenda kufuna enjala ani amuwadde naye ng'era tuyiteeyo mu byalo oli nagamba munanga RDC ebintu biraba bikaze naye ng'omugga gumuyita next ku nnimiro ye nga wano ne wali n'ogamba naye banaye musajja gwe ku budde bw'olina nga guno agriculture gwe mulimu gw'obulimi mwojjala livelihood kiki ekikugaana okusena amazzi wali mu bucket n'ogayiwa ku kimera by the way mu soil physics oba soil science ekimera ekyo kyetaaga amazzi matono nnyo agasinga gayitawo buyisi gagenda wa mu myalo eyo wansi so kati wetuba tugenze n'ogwo omutima nze nali kikozeeko nanfukirire mwanyi n'ebirala era ne babala ne bakugamba mbwe nnimiro ewulira mugagga babagera naye nga okufuna ekibaketi oba watering can n'emikono gyange obugagga buli luddawa maybe obugagga muki mu mutwe so we are supposed to change people engeri gye bakola ki gye balowoozaamu especially so nga tulina olumbe lwe bayita lwa climate change ebintu byakyuka ate ebintu byakyuka si Museveni yaleeta climate change it is human activity zino emmotoka zonna zetuvuga ne zikubuguka bino ebimundu ebitulikireyo mu nsi endala byonna omuka gugendeyo waggulu gulina bikukosa ki embeera y'ensi woosuubira enkuba musana gwe gujja woosuubira enkuba ejja nnyingi nnyo neyonoona woosuubira omusana ate enkuba nejjanga goma the whole thing is disorganized tewakyaliwo binombo enkuba ate ng'era ekyawula bulijjo omuntu n'ensolo kiri ekintu eki nti omuntu mu luzungu bagamba man harnesses nature omuntu addira ensi n'agikyusakyusa okufuna kyayagala ensolo yo kyekola it adapts to nature yegamba wayi oba byokya kaneefulefule embeere muki mu mbeera eyokya but now look here tuli mu wonderful AC tulinga abali ku beach it is because of human activity nti tukyuse embeera eno ebeere nungi so if we are people nga tetuli nsolo naye embeera eyekyukakyuka y'obudde tusobola okugikolako ne tubeera ng'era tufuna nga bwe twalifunye naye byokugamba nti ayi mukama tuwe nga bulijjo nakakano emirembe n'emirembe amiina bwe biriba nedda sebe ebintu bikyuse tulina naffe okusala amagezi exactly okay omulungi atulaba ku Kingdom TV nyongera okwebaza bali kubeera ng'olaba program Kingdom Torch
nga kujukiza nti banaffe aba Kingdom FM balina ekigulu kyoga nti Kingdom Got Talent kwegayirira era nkusaba so kubanga okyetabamu ramukaga luno jangu oberewo Christian Vocal Center menu isenyo so kigana zone betugenda kulondera abantu abalina talent ezenjawulo ate era kujukiza nti nebira bingi ebijja bijjo kubanga ofuna Kingdom TV byokutekera nengenda kuna katono n'okugenda kombulango bwabakama bangi wenkomawo tukyali ne RDC tuberenga tutanya tera nawe osobola kweyambisa omukuto gwa Facebook page yange anasobola kubanga obulizaako ekibuuzo oba nobeera ng'oteekateeka ate ekibuuzo kyo bwenakuwa essimu osobola kubanga oyisoba kawonobuza ku Kingdom ako Facebook osobola kulakinga page ya Mwanda Frank ekibuuzo ekyo nakitaddeko kwekiri tuli ku Independence nga bw'ogeraba ne RDC Kakoza kankumotovaawo. This is Kingdom TV. Ibanda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende. Kingdom FM is Sani Kidezinayo. Wetaaga amakago mulembe wano ku God is Able Home of Curtains ne God is Able House of Textile tulina curtains mu bika byonna omuli curtains ne nettings, rails ne pipes, tie back holders, rings ne hooks, bed covers ne tablecloths, chair backs, cushions ne school uniforms mu bika byonna. Tutunga n'emisono gy'engoye mu bika byonna. Tusangibwa Kulumu Street, Jema Plaza, Eduka K Kagamwemu, ne Avema Shopping Center, Chiembe Lane, Eduka A2. Atwetaaze tukubye ku simu zino wammanga. Otambudde ekibuga kyonna ng'onoonya awali engoye ezituukagana n'omutindo gwo okusaba kwo kuddiddwamu. Omwami wange n'abaana bange engoye zaffe tuzigula mu empanvu n'ennyimpi changing dresses z'abagole mu buli kika ne size zonna eza office casual obuteteeyi bw'abakyala abambazi sikaati ez'omulembe blouse first class engatto ensawo z'abakyala ate balina n'ebyabaami omuli amasuuti ag'omulembe amasaati zi casual wear mu size zonna dress control basangibwa ku DTL Plaza mu maaso ga Jemba Plaza ku Kulumu Street omwaliriro ogwokubiri mu dduuka DT 160 ne 168 essimu noti 772-865-2M5 ne noti 752-865-2M5. Dress control oyingira nga customer ofuluma oli wa Luganda. Bishop David wamu ne Pastor Cindy Kiganda bakwaniriza mu service zaffe ez'enjawulo mu Christian Vocal Center Emmengo Kisenyi. Buli lwa Sunday tulina service 3 ng'esooka emanyiddwa nga morning service eva ssaawa 2 paka 4 kitundu ez'okumakya eyo nga ya Luzungu na Luganda. Eyokubiri emanyiddwa nga main service eyo ng'eva ssaawa 4 kitundu paka ssaawa 8 ez'olweggulo eyo nga ya Luganda lwokka. Ate eyokusatu emanyiddwa nga deliverance service eyo ng'eva ssaawa 10 ez'olweggulo paka ssaawa emu ez'akawungeezi. Tukwaniriza okusinzaako wamu naffe. Katonda mwetegefu okukola ku bye weetaaga mu Christian Vocal Center Emmengo Kisenyi. Obulamu tebujja kusigala kye kimu. Kulisa nnyo mukumulamu oko negamba tubale nnyo kubanga okyekumidde Kingdom TV program Kingdom Touch nange Mwanda Frank ndi ne RDC Kakoza kwetambula mpaka sazi ya kula sawa 4 n'ekitundu. Nagambye eti tuli ku nsonga ya independence gye tuli mu kutunulira era n'okwongera okubaganyako ebirowoozo era nga mu kyoto anokodde ensonga y'ekibuga Kampala. President yagambye nti agenda kubanga ebinza wali RDC Kawempe. Yes sir. Era walaba embere yali Kawempe ndoze obiro nga banavuka batandikiriza kati asonyo kumita omuvuka ne kati me kansala Mulamba Kawempe nga bwe yali era ne babiranga biddiza ekitundu ekye Kawempe. President China amaanyi agagiddiza Kampala era agenda kikola mwenga RDC mukulamu kuko ensonga lwaki twaluzinga Kampala emanyikidwa era bwebanga emanyikiddwa egenda kukolwako era Kampala agenda kudda. Omanyi mu nsi muno
bwobanga oyina ensonga sooka omanye what went wrong. The moment you know what went wrong and you fix it, then you are there. So Kampala kugenda kubeera bwaka, agenda kubeera kubenanya Kampala agenda kudda mikolo gyaffe. Abantu bakuba akalulu olw'obusuulu bwebanyiza ate era kyekyabanyiza kigenda kukolwako. Kiki? Ekyaba Kampala waffe ffenna by the way, some of us ffenna amaka gaffe gali mu Kampala. So we care. Let me tell you, bulijjo waba agenda okubeerawo changes, omuntu olina okubeera prepared for those changes. Abannakampala bafuna changes nga tebali prepared for them. Kati kankubuulire, oba ng'ojja kiosks ku luguudo kyali kyetaagisa osooka oyogere ne bannannyini kiosks, then oziggyeko. RDC kyali kikyamu okujja abantu ku nguudo. Kituufu nnyo naye tewaaliwo preparations. By the way, nze omu ku beetaaga eddala order mu ki gavumenti ezimba obutale naye bateerayo wano wandegeya naye bateerawo busegere mu kakola naye Usafi ali wano. Okimanyi nti nno omuntu yena genda otunule ku Masaka Road kwonna ng'ogenda. Gavumenti yazimbako obutale obunyirira naye bwonna abantu babuvaamu bali mabbali gani gakubo. Era nze buli lwemampiseeyo mbabuuza naye bannange lwaki oyagala n'embeera embi omusana n'enkuba ekkube nga kali akatale akazimba kali wali na omanyi kyagamba omanyi kati wano embeera wano mbeera ku kkubo nnyo naye eri baba tebandaba. So ate nga nze mmanyi akatale ku nsi are the buyers. Akatale si gwe atunda, bali abaguzi kasita bamanya nti kyenjagala kiri wali they will come. So ebyo byonna twali tulina okukola ki nagenda maduuka bwati nayita kuga. For example, abantu baffe wano mu Uganda actually oba residence oba ki tebaagala kulinya madala okujjako nga kyotunda kiri special naye ko gweteeke waggulu tebagenda tebagala kulinya madala genda okole edduuka. Nze nkubule nze nfaayo nnyo by the way ebiseera byange ebisige gyetogamba bazimbye flat mbeera mu bantu ba wansi kati gogenda olabe ekiri waggulu kwa kende wali abantu ki ekibagana okubeera naye bazimba ate kalina. That's the way to go. Kankubulire Uganda mu mwaka 2000 twayina abantu ndoze milioni gabiri. 2016 tugenda milioni 4. Population abantu beyongera bungi. Uganda tenanuka. Uganda ekyali eki yemu kitegeeza tukozeseewa ibanga. Kati recent actually bagenda kuyisa etteeka lye bayita condominium law. Kitegeeza nti ojja kusobola okufuna ekyapa waggulu wa munno oba banagiyita air title banagiyita ki, but that's the way to go because ensi ntono zijja kubeerayo nga gwosobola okufuna kati nga wano nga nange erina air title waggulu wa kingdom. So that's where we are going. It's the order of the day. Bakolaga mu America towers so and many kalina meka tuyino naye ekyo kiina kujja mu mitima gy'abantu. Actually nze nne mukwano gwange alina ennyumba z'abapangisa naye waggulu yanga wansi basasula emitwalo 2 waggulu okusulayo basasula emitwalo 14. The same setup. Omanyi kibagamba sisinza kuteka mwanange waggulu mukalina bwavaayo naagwa yebe ngomawo nga ntamidde nayambuka nti amadala. Excuses. So kikulaga nti mu Kampala wano we have to work a lot. Tulina okukola ennyo ku mitwe gy'abantu abantu bakyuke bategeere enkyukakyuka mu Kampala kyekola ki kyetegeeza because really order yeetaagisa. Kampala asanyusa naye twaleeta speed nene nga tetuteeseteese bantu nebanyiiga. Naye kati zena as of now mmanyi bannange bonna bakola bateekateeka abantu at every level okulaba nti abantu bamanyira changes ezo era emyaka 5 giddako Kampala will be with us. Kampala wammwe twatunulira bukulembeze buliwo mu kiseera kino owaffe bukulembeze buliwo mu kiseera kino baminisita buno bali babiri ab'ekibuga Kampala omu opposition bakyali baffe kigoizo kingamba bakyali b'Abannayuganda tadiclaringanga naye nze manyi bwesanga ekintu wali wabweru nga kitambula ng'embata nga kikola bwekiti nze mba ntegeddeyo mbaata ne bwe mba teŋŋamba teŋŋambye nti sebo nze mbaata
There are indications, direct indications. If I'm putting on a coat and trousers and I have a beard, they are from a man. I've not seen a woman with big beards and a big head like mine and black as I am and walking like me, and she's a woman. Mu mathematics tuzita indications over implications. Therefore this no, we have to cause a foundation. Tutaddewo kyonna ekyetaagisa Kampala akola ki akomo. By the way, here in Kampala here there is no opposition. It is excitement kuchamuka tajja gatagenda bibiri andisaninga mulimu abalonzi abalonda opposition. By the way kankubulire bo banonyanga nti buluka checha bulu because of annoyance nenga mwalimu abafe bangi ne by the mulimu n'abafe benyini abe NRM benyini abalonda diarawe because nabo balimu mwaba bali affected. So ebintu ebyali mu Kampala tebyanyiga ba opposition boka, byanyiga ba movement, byanyiga abakadde, byanyiga abato. So ebyo byonna, but we are going to put things right. Era ogenda kulaba nga waliwo change nene. Nze ndaba things are so mu maaso bagamba simanyi Eden, is it Eden? Musuku Eden. Ebirungi. Sije byali? Tulaga. Myaka 3. Yes. Ekigambo ekyo bakiwulidde. Change. Yes. Ejja. Change. Ejja. Yes. Twina 2040. No problem. America mojja mukyusa. America ebaddewo emyaka 3. Tuva tugera 2020 ojja kulaba ati biliana ne 26. Ekiroto mwongera kyongere. Kankubulire. Life is a process. Buli mwaka buli 3 musanjuka Katonda webale kumazako mwaka ne usirikira message happy new year, you want another year, why don't you say I have overstayed, I think let me die and others stay. No, life is a process. Economy is abantu sebageza kwetinga ko America babera ke emyaka 5 ne bagenda. America has been on for 300 years. America tebachazimba ngudo, America tebachakola madwaliro. All they have to do is now foreign policy and concretizing obokugumiza democracy. We are a very young nation. Myaka 3 is nothing. Totally nothing temuli. Temunafuga. Tewali. Development is slow. Ate inogenange evudde ku musingi omugumu. Tetwagala lino takataka. No, tuyina okulaba nga Uganda tujijja mu mbeera embi, tugitwale mu mbeera eyagaza, mu mbeera omuntu lyalise nsimbi ziwome. Uganda kati erimu Maragadaga, ekyalo biri mukono ebisinga. Maragadaga, ove Maragadaga ogende nsimbi ziwome, nsimbi ziwome kali wano. So but all that oyina okubanga okikoledde ki process. Governance every 5 years we vote. Infrastructure development, amagudo, amatara, amasanyalaze. Kati olaba nebbeeyi y'amasanyalaze etandise okukola ki okuka kubanga toyina ngeri gy'ogenda kuleeta wano standard gauge railway train ekozesa amasanyalaze ng'amasanyalaze tegakumala, galina kubanga gamala. Ate era ebyonna ne bibeerawo ngenda okuwa example. Ethiopia now bayina kafyu wa myezi 6. Bekalakasiriza mu wiki emu ne bafa abantu 56. Naye bayina standard gauge railway, bakola emmotoka, naye demokrasi waabwe teyenkana waki waabwe. Here we vote kansala ku kyalo. Waliwo ne ero syagamba kya RDC nojja nga nze tombulidde nga osebo jangu gule olukiiko ozikiriza embeerewo. But basically I'm there. But the level of democracy here in our government GRC teyogirikako. Kyovola abantu we are stable, kyovola tufuna obululu ne bagamba ne boogera nothing. Egulu ligenda kugwa leero omayika lyakakoko. Enkoko empanga ekoko lima buli lweraba bwete ezuka ku makya ne gamba dabe eggulu lino lyonna tekulina mpagi banangera oligudde mujje mulabe eggulu terigwa. Be bantu ba opposition bawano leero luno NRM efudde leero luno tulabi egenda
pe NRM eri yongera kuba na maanyi era ekyetaagisa kyokka now is to show people the way how to become financially independent as individuals. Gwe ng'omuntu emalirira kyolya kyoyagala wotudde wewalibadde omala galya sanga omuntu alina chapati mukaaga n'ebijanjalo kilo 2 is that a diet? Wakiriryayo kulya envu ekyambisanache. But by the way, you are feeding the stomach, but you are not feeding the body. Kubanga olubuto olwo omubiri gulondako kye gwagala, that is digestion. The rest you pass out. No government ate toyenjudde. It is you. So we need to do the right things. This is yanze omulungi atulaba ku Kingdom TV. Njagala okwebaza olw'okubeerayo n'obeera ng'otambula naffe. Essimu zaffe kweziri ku screen not musanvu not m 23 kusobola kuba nga oyitira ne MTN line nayo kweri bajja kuba nga bagikuteerako obeerenga nayo ogiraba ku screen nga kweri osobola kuba nga obuuza ekibuuzo kyonna ky'olina kyoyagala okuba nga obuuza RDC. Twogedde ku independence ne twogera ne ku mirimu gy'aba RDC nga bwegiteekeddwa okuba nga kitambula. N'olwekyo akadde kano keeyambisa okuba nga oteekateeka ekibuuzo kyo akyagala okubuuza RDC. Okay, katufune omukubi asooka. Kingdom TV. Hello. Kingdom TV. Hello. Hello, Kingdom. Hello, Kakai David. Hello. So mbadde mbuuza RDC oyo. Ani onaabuuza RDC? Mu Uganda tuli stable. Naye tuli stable, ali stable dani. Ani onaabuuza RDC? Tukusubiddwa. Naye oba okubya essimu yogerera ku speed so kuba nga tufuna ebigambo ebulungi era ebirenga bivaayo. Essimu kweri ku screen osobola kuba nga obuuza ekibuuzo RDC. Hello, Kingdom TV. Hello. Hello, Kingdom TV. Okay. Osobola kuba nga obuuza ekibuuzo kyo ng'oyita ku ssimu zaffe ez'espeak. Hello. Wayisebe? Jeba the Kingdom FM. Kale sebo lebo Kingdom TV, Kingdom Touch. Ono Gavana Kaywa Haruna. Yes, sebo Governor. Sebo. Mbuza RDC. Yes, sebo Governor. Nti nemwe banayi temulabanga Presidenti akoye kuba yagenze n'agamba nti abantu bafune obucupa obuveera bafukirire emmwanyi. Uganda emyaka 54 nga twefuze abasajja nga Patrick Esekamuli eri yakoze ekintu ekiraga ebya irrigation oba okufukirira ng'ali bw'omu bw'ati ne gavumenti eremeddwa okumuyambako asituke. Era balifunye abayizi abamaze senior 6 ne babatwala eyo ku ejjero ya Patrick Yiga ne Ssentenadisi ne baziwa oyo ne pulezidenti ku ssaawa zino ali mu kugamba nti abantu bafune obucupa obuveera bafukirire. Ebyo bibeera ku nkola entono. RDC bane wabule pulezidenti eyo. Okay. Kubanga mayinjire mutukako ezoga nti mu wabule president nga mutu mutuka. Kulabira ddala bulungi nnyo. Okay, essimu kweziri ku screen esokuba ngo buuza ekibuuzo RDC nabiranga kifuna oli yagaye nti muli mu steady nani. But anyway, nabadde ntegeeza kubeera steady nti ensi eri stable oba ensi yakuza muri stable nani. Ensi etebenkedde oba bwe yakutegeera nti Uganda eri stable gezibuuzaako ekiri Sudan, gendako e Burundi, gendako e Congo, abo bonna baddukira wano
ewano we wali ki emirembe by the way okumanya ffe emirembe kadde tugenda ne tuyamba nako ewe Somalia je tuli Central Africa bitwali kanonya koni Sudan bitwaliyo nga tuyamba kati ensi ebukadde mu mirembe ngeyo onojijjawa kiraba president atukana gamba abantu bakwata obuchupa ekintu or make no side siki kyamu n'akamu embeera yonna tutandikira katono nze waliwo gye mpiteeyo nga ndaba oli ayina emicungwa gye agitaddeko ebyo ate nga gikolera ddala era bayidewe ku luno Mityana nga district yafunye emwanyi emiliyoni 2.99 emwanyi ezo tugenda kuzisimba era batandise okukola ki okuzisimba kati ekyeyawe kiba kikusanze ngeri big irrigation schemes agamba tezinatuuka why don't I use that one after all zine mwanyi zigenda kubeera za era zigenda kuyamba nze so tetuganye schemes enene gye ziri naye nga tonatuukayo sooka okole bino bayire okulaga nti Uganda eri serious ku kintu kino twasindise n'abaana abasoma agriculture 300 mu Israel kusoma system ezo era bali kumpi kudda kubanga Israel yensi efunye nnyo mu kulima ng'ate bakawakalu bakozesa yonna baba so ze nsubira abaana abo 3 bwera bakomyewo bagenda kutuwa amagezi mangi nnyo okulaba nga ensi yaffe ebakowetuuka lwaki era kyekiri kye nagambye tukyayina economy eyina ebizibu ebingi zimba amadwaliro gatemu madagala luguudo buli omu alina ayagala ono akaaba enfufu lunamanyi lwomaze lwakutuse then there is irrigation naye ziri ensi zolaba ezirina irrigation schemes ebyo byonna byonna byakola ki byazimala era nze nti by the year 2040 tugenda kuba tutuse mu levels ezo nga tukozesa scheme naye nga tukeyo let us use these ones nze nga tonampa nyama gwe mukene nja mulya this is mukene as we wait for the big fish orochi so tuleme ku nafuya systems zaffe muzeeyo nzikirizaganya naye no you I wish I could get those details aligenzeeyo because ensi kukola ki kuyiga all the time tutegere ensi yaffe tuleme okuzikomparinga n'ensi ziri zinaggwa dda because ensawu tetujenkanya okay Treza RDC osokuba kuita ku simu zaffe eziri ku screen yo nobuze kibuuzo kyona kyolina kibuuza RDC mu dakikazo zirina entonotono ezisigaddeyo ate nga nagemedde ku mukutu gwa Facebook osokuba ngoyitako nobuze kibuuzo kyona kyagala RDC RDC leero mbadde njogera n'omubaka bamuyita mbaka ono w'ebuduuda na nga ayina ka clip katulaga ku screen mukyala yalima emmwanyi zibadde gye ziri naye nga kumefuga nga mwekozi kikamu the eve of independence mefuga teganatu yalambula ennimiro ye n'agiraba nga y'emmwanyi ng'ekula alabira very happy Monday baludde nga bategeeza ministry evunanyizibwa ku bigwa bitalaze nti bannange naffe tugenda ku ekuba etonya nnyo ettaka no likoze eki lizemu enyatika mutukoze mutya Monday ettaka nelibumuluka era nga akubwa emiranga naye nga gamba nti fenaffe tukibale tuli mu Uganda eyafuna ameefuga by the way bwana Mawanda ministry ebigwa bitalaze tera kyebayambi by the ministry y'ebigwa tebiraze tegenda kukwata ttaka gireme kulumbuluka actually ministry eyo ngeyita mu geology department ya Uganda bawa warning abantu abo ne babalagane areas ezisinga okuba obubi akugamba ettaka bwerinza okubumbulukuka ennyo bakiraga era ne baproposinga n'abantu abamubeewo mbadde mbifollowinga nnyo mu mawulire abantu ne bagaanirayo so si zakubeera wano nibalimba nti oba nange bududa tubagala nnyo era ministry egenda kusindika abantu bakwate ettaka lirimu okuvaayo those are geological phenomenons biri natural is natural science yakola awo ebyo olina okuzivaamu bayirewo omuntu w'omugezi never invest toteekanga sente ze awantu wooteesiga oba ettaka olimanyiriza alina liyinza okulumbulukuka nze mpa amagezi tewalirimiyeyo awovaawo ogenda okola ki okola awalala so bamaama abo basaasidde nnyo naye bakaabira bwereere babawuliga ate ne bataagala kukola ki kuwuliriza
waliwo olugero olugamba nti bw'oba oyagala favor sooka gwe ofaveringe favor ng'oyagala ekirungi kirabe muki ebirungi abakusinga bakugambyeko owulira then what do you want? Naturally we have this tendency nze mwama wanda wetuja wano and you tell me issues about the Bible nja kwewombeeka because manyi wano musinga nange munansanga eyo mu byange ebyo nga njagala mumpulirize so bannange tuyige okuwuliriza abatusingako at every level era bwe ngendewo omukadde nga nina kyenjogera naye ekyedda manyi abinsinza nsinza emyaka newombeeka nempuliriza government webe nakye bawuninze okimanyi nti government yesinga okwagala abantu so simu abantu okusinga okwagala government. Richard Kirunda, when you say that America no longer builds roads, even what is available, it wasn't a one-man deal. Men have been coming and going, so that's what opposition is trying to mean. Even another man from NRM can continue the vision. Let's not make Muzei lose the election. And has a number of people that can handle this country well. Adding on what Papa has done, Richard K. I totally agree with Richard K. And I thank you very much for those comments. Every 5 years we give people chances to come and take on the mantle, but they end up failing. What you do? Now you get a debate now. Some of them even couldn't answer. When are you? You Ronaldo wafe. If now we Ronaldo touch ina man, Ronaldo mulala. Ronaldo ataka kuba gwe twagala ya manyokola ki okunyenya katimba. Bakalubye dobozi ne bageza amaaso ne batambula batya Ronaldo nga batunulira alinda bulinzi kapira. Heda mu katimba. So, it's a kuja winning team. But time will come, we shall sit as NRM and after Umraiza Kongamba. But you are not a DC. Why should you talk for NRM? Waliwo byatandikira mu 2005 mu referendum. Timuli mbuzi edde ku nkondo ya I think I am also God who deserves a nkondo. Mandi manyi nkondo is NRM. So, nze siri pusi. Ebaga embuzi zigende mu nkondo zaayo n'embuzi eno lwako yafukara DC. Na ye NRM era shina mu nsonga era nsavinga ki NRM government. So let us be patient. To Muzei wafe ono kati yafuse na judge to respecting. He deserves a decent rest. He deserves a decent send off. Not this taka around. Every 5 years we give people chances. Chemukola mutegeke team ya mekability zabike. Masimu noti musamnotemu rendasa tukoso kubango itano uze kibuzo alisi cyona cyagala kubango buza mponye Ivan Orgembe Richard mwe bali kubera ku mukutu wa Kingdom TV Orgembe agamenti government etya opposition okutuka ku level ebagalira ali soroza nti opposition ndio basinga manyi wano mu kibuga Kampala president akyasula okutwala ekibuga ngabo gambye seriously maso ku lutimbe. That's number 1. Number 2, satulangirina ne wano eyagamba itakali yavandoza mu 2014 egamba nti there shall always be one function, national function. Era nafe nga districts batugamba zino district functions tuzitekenga after the national functions to avoid minister rushing kubera kuguno mukuru ayakuda kuguno agenda kafire mu kabenji ate bana bakola ki era nafe nga mityana tugenda kutegeka independence celebrations ezaffe very soon era bana mchanya bagunya tuli eyo tufumba kijja kubeera kijja mateke Digabo chibize nebijja kuba birungi kijja kutukota sisani kire tutegeka naye all in all really Uganda yaffe we can talk all these wonderful TVs ne radios are as a result of Ugandan news. Zonna results za good governance. Tewali muntu atayina atategetala babigenda maso akiriza kuteka sente ze nyingi wano ngatala ba stability. Now bino ebirungi byetukoze abantu abatono balikwe byonuna teri atya opposition besi jali kasanga ati bwani ko bali nakulabye babazo bali kororo
they are there. Either they are talking, they are walking, bagenda mu butale, bagenda mu masomero, bagenda everywhere, they enjoying ngaba na Uganda abalala. And that's, by the way, gwe mulundi ogusoose mu Uganda okubeera ne munnabyabufuzi atali mu exile. You come and stand against a sitting president, noyogera byokola, and you remain in the country. Bobe nyini batuwa ne max. Tosobola nagamba mbu mu Uganda teri democracy. Mu Uganda bakola bwe bati, where are you? Woyogerera wenyini ate kubanga singa tibadde wali badde waddukadde. Okitegedde? So all in all, nadala abantu ab'emityana mukuume emirembe. Kafune banaffe abali ku masimu ga 2 3 tusibula kubanda bakadde kongedo kwankadduka. Kingdom TV, hello. Hello. Okay. Suzi Kasangati abadde wano nga angamba nti mulangira Hardis mutugambire nti buno bwetwazibwa bwa kikaaki kyabadde kageza kuwandika okubagambira bwanandi nti bafuna obwetwaze nga n'abasirikale bakyasobola okufiira ku luguudo ne bafuna akabenji katufuna oyo ajja okusembayo so wekitiibwa amanya kalema swali ki nasinzidde kisimu njagala kubuuza omukulu oyo bagamba nno Dr. Kizza Besigye nti atabangula eggwanga nyinza okikkiriza naye ate poliisi bwejja ate yeegamba ireeta akajagalalo olumu Besigye yali ava Makindye era najja n'akundi ku FDC yajja tebyamanyi wano ku bitala bya wano biraba ku Ntebe Road wano ku Kampala Road tulabukira nti Besigye ali mu kibuga polisi nyekegale kuba nayo buli muntu n'avaayo n'alaba polisi kyegenda okukwata polisi enyini eyita abantu kyenkana bajje balabe Besigye olubantu ya Besigye mbate baje Besigye alisasitankamu naye ngate polisi nekikola zonna ngamba ki polisi webanga la Besigye ng'avudde Makindye n'atuuka mu tawuni babagimubedde nina jana wano ko bayajja wano kuna ku sente wano ku gundi wadde okujja ka sente ke ne bateeka wano ne bagalawo emmotoka zaabwe jamu na kwata katini so nasa abantu barusaasi abajja mulaba polisi bajja kulaba polisi kikizunona badumudde mu bannange philosophically wabirawo kiki ekyasooka ki poliisi bwebeera ku luguudo ng'etambula ani gwekuba ani gwefuuyira kiyagazi naye waliwo ekisookawo ekijeetera police to act gwe oze ovudde Kasangati otuuse ogyeyo engalo zo abantu bawoganye jamu atuuse president bwatuuka Entebbe awo tatera okujjayo najjayo omutwe nakiro amanyi okuba mukaawo akikolera bumulimu ngalo nawubira kuba president n'agenda neba nekamba bulire there are some provocations nze tojja kuŋŋamba nti lwaki otunulira omulalu no not omulalu omuntu gwensuubira nti ali nomo nga yeyambula it is out of curiosity really so police tujinenye kitono kubanga Besigye amala kujja mwene mugamba nti no ki police ekoze nanke fujjo but all in all abantu bangi nnyo wano batambula abaali balina big support ne mama mbabazi alina abantu bangi naye sinawulirako nti waba atambula twabeera wakati akajagalano mu town naye nga ekiriwo nti byonna ebintu tukolera ku intelligence information bana abantu bagenda okubeera Kasangati nga bapulaninga bakola baki n'entambula nga tunafuna amawulire tugakola ki tugalina so okuziiza bagamba kusinga okola ki okuwonya tetwagala kulaba ngoli gwe bakuba bloke eri wansi abantu ne bafa ne bafiira ebyabwe tujja kulinda ebyo lwa muntu omu kasa tumujjawo sefule netumuzaayo wa ewuwe naye nga nasobola abantu yes nkubiriza naddala bannamityana mulekeraawo mob injustice okutwalira muki mu ngalo
mulekeraawo ebyakalugo kalenzi ensi ebintu bakola bikole era mulekeraawo okudala oli omuntu nagamba mbu sente z'abavubuka amayembe gazirya amayembe tegalya sente mwe muzirya and we are going to arrest you sagala byakwebuza oli ogambye amayembe government negamba abavubuka bali bubi mukoze ekibiina tubawadde miliyoni 9 muzizi mukoze mu mwaka gumu muzize tuziwa abalala time eyokuza etuuka tamayembe gaziridde and then we report tetugenda kulinda amayembe mwe fetwawa abati twakako mayembe ebyo biri bijana n'okumpi yawo era mbalabula banyi balaba tugenda kujja kuyo kubanga muletera badamu government eno ngebunyabunyisa nyo na Uganda ate siko kwasa no mai ne bakuwe sente wali okirabye wano okutali wadde goba kati awanya asiranya munne sente baziwadde kakoza wezi maranziwe mawanda nze kakoza nziriddi government ogwayo egukoze nze kakoza nenemeseza mawanda gwe kakoza n'amayembe go we are going to arrest you together until when you produce our money we want our money to give it to other people. Don't sabotage this program. There's another 50 billion for women entrepreneur scheme tubategeka abakyala nabe mugenda zifuna government yagala nnyo abantu beno fuba nnyo ogondere government eriwo eyo gyoli yagala esobola okukola ki okusangawo after 40 it might even 2060 it doesn't matter. We want to make this Uganda ensi etebekedde mirembe irrespective is president mulyoke mukite olaba ya Uganda evudde wala ne yanza nnyo simye nnyo bannamityana abantu bange bonna n'abala abandaba n'abampuliriza simye nnyo bwe tuli tugenda kubaweereza si buli kimu kituukiridde teriyo system etuukiridde. We accept your criticism ate era tujja kutereeza ebyo ebisobye musule bulungi kama bakumi omulungi abadde atulaba ku Kingdom TV program on Kingdom Touch. Njagala kwebaza ennyo namwe abakubye amasimu n'abaweza messages ku page namwe mbebaza nnyo nimugamba nti mugende maaso n'okukola bwe mutyo. Tujja kuba tudingana olwokubiri olujja nga Mukama asiimye naye gamba program eno eddiwamu olunaku olw'enkya era ku makya osobola okuba nga ogiraba n'oyongera okuba nga ogyetegereza gwagiguddeko ekikeerezi. Program Kingdom Touch bwetyo bwetambudde muswe bulungi mweraba.